Njagala okulamusaako n'okubuuzaako mukwano gwange gwe ampuliriza. Weebale nnyo bali ddala kyokola kya ttendo nnyo okubeera ku AKTV olutimbe gaggadde. Nze AK Master emabega w'omuzindaalo. Okulabika nga nkutuusaako ensonga zonna munnange nga bw'oyina okubeera nga ozitegeera. Amawulire gabeera mangi nnyo okwetoolola ensi eno. Nga bwe ndakugamba nti wano ku AKTV tukutuusaako amawulire ago ge tumaze okubeera nga tusengejja mwana wa taata mwana wa maama. Amawulire ago agava ebweru w'eggwanga tugakuwa n'agava ku lukalu luno olw'omuddugavu Africa nago tugakutuusaako mu mukwano gwange osobole okubeera nga otambula n'okumanya nga munnange ensi bw'erina okubeera nga etambula. N'obwombeefu nja kukusaba vidiyo eno sooka ogimpere ekigalo ate bw'otyo bw'obanga oli mpya osubscribinge okonene kade bw'otyo osobole okubeera nga otambula naffe. Munnanga amawulire gendeese ag'olwaleero ge mawulire agafa ku President ono amanyiddwa nga Vladimir Zelensky. President ono akulembera eggwanga erya Ukraine. Mwenanga bamukimanyi nti mu Ukraine olutalo olwabalukawo naguno gwaka terusirikangako. Wabula gye bukeredde n'olunaku olwaleero olunaku olwajjo bw'atyo President Vladimir Zelensky yayolekedde eggwanga erya America okubeera nga asinkana President Joe Biden ow'eggwanga erya America babeeko engeri gye bagaayagaaya mu bigambo n'okubeera nga amwongera okubeera nga amuwa obuyambi okubeera nga asobola okubeera nga yeetagguluzaako abasajja bano ab'eggwanga erya Russia. Jjukira bwe butuukidde nawane essaawa zino nga mawanga gali mu European Union kossa eggwanga eryo America nga lyerigakulembedde livujjirira omusimbi omukalu eddagala kossa ebyokulwanyisa eggwanga lino erya Ukraine basobole okubeera nga balwanyisa eggwanga erimanyiddwa nga erya Russia. Bukya lutalo luno lubalukawo mu mwezi eyo ogwokubiri omukulu amanyiddwa nga Vladimir Zelensky abadde tafulumangako ggwanga lye kulabika nga ayolekera eggwanga eddala lyonna bw'atyo abadde ajja asinkana abakungu okuva mu parliament ez'enjawulo nga parliament ya Bufalansa, parliament ya Europe, parliament ya Bungereza, parliament ya Israeli ne parliament ya Amerika yennyini naye nga ono abadde ajja asinkana parliament zino virtually oba ku TV nga basinkana ku TV nga boogera ali mu nsi ye bw'atyo ne bamuteeka ku screen ne basobola okubeera nga bamulaba mu parliament eri gy'aba ayogerako nayo. Kale guno gwe mulundi gwe ogusookedde ddala okulabika nga afuluma eggwanga lye bukya olutalo lubalukawo mu mwezi ogwokubiri omwaka guno. Ono mu kufuluma mu ggwanga erya Ukraine kigambibwa nti yalinnye train era train yamujja mu kibuga Kiev n'emwolekeza eggwanga erimanyiddwa nga erya Poland eyo ne gye yalinnyedde ennyonyi okubeera nga yongereyo mu kibuga Washington ekya ggwanga erya America. Wabula no kigambibwa nti olugendo luno lwali lwategekebwa dda emabega emyezi nga ebiri naye nga amawulire gakyama nnyo era n'abo abaagategeerako abamu ku bakungu abali mu gavumenti bwe batyo tebasobola kubeera nga bamanya date entuufu yennyini omukulu ono Zelensky janaabeera nga atambulirako okubeera nga afuluma eggwanga. Jjukira nti ono olutalo bwe lwabalukawo bwetyo eggwanga erya America lyamuyita jje abeere nga abeera mu ggwanga eryo erya America asobole okubeera nga asinziira eyo abeere nga adumira olutalo mu Ukraine naye ono bw'atyo yerema. Bwe batyo n'Abangereza nabo bamuyita abeere nga afuna obuddamu wali eri mu kibuga London asobole okubeera nga asinziira eyo yeetagguluze ku basajja Abarasha naye munnange ono yalema n'aga nti sobola kubeera nga ndekawo ensi yange nyina okubeera mu nsi yange nwanirire abantu bange paka ku mujaasi asembayo. Munnange kati ono yayolekedde eggwanga erya America naye kigambibwa nti ono lwatuuse mu America yaswaziddwa nnyo era teyatwaliddwa nga mukulembeze wa ggwanga ddala. Kale kino kyaleetedde Zelensky okubeera nga anyiiga n'anyiigira ddala kubanga entambula yennyini gye bamurisiivingiddemu munnange yalaze nti oli muntu wa bulijjo. Kigambibwa nti Zelensky ono bwe yatuuse mu ggwanga erya America okujjako okubeera nga bamuwa ekitiibwa ky'okugenda mu lukiiko olukulu olw'eggwanga naye tewaliwo ekitiibwa kirala kyonna kyamuweereddwa nga pulezidenti w'eggwanga eryetongodde era yatwaliddwa ng'omuntu atwala province mu kitundu ekimu mu ggwanga lino erya America kyekitiibwa kye yaweereddwa ng'atuuse mu America. Era kigambibwa nti obukuumi bwe yaweereddwa bwakomye mu ggwanga erya Poland ng'avudde mu ggwanga erya Ukraine. Olwo okuvaawo okubeera nga yeyongerayo munnange teyasobodde kubeera nga addamu okulaba munnange ku bukuumi bonna obw'engeri zonna. Era kigambibwa nti ekitongole ky'eggwanga eky'Amerika kiyitibwa Secret Service kye kyamukimye ku kisaawe era bwe batyo babadde bayambibwako omulangira n'abalala abakungu okuva mu ggwanga lino erya America. Ekimu ku bintu byabadde bitajja bulungi okusinziira ku kitiibwa ky'omukulembeze ow'eggwanga eddamba erya Europe
era munanga abakulembeze abalala bwabwewa obukuumi obulala era tewali mukulembeze yenna wa nkizo wadde omubaka wa paliamenti wadde omukungu wa gavumenti yasobodde okubeera nga amwaniriza okujjako okusanga abakungu eri munnange mu maka g'obwa pulezidenti gye babadde bamulindidde. So kino kiraga nti bamukakkanyiza nnyo ne bassa ekitiibwa ky'eggwanga lino erya Ukraine. Era kigamba nti Zelensky ono mu kuyingira mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga eri Amerika n'okuyingira mu paliamenti y'eggwanga erya Amerika yayingiziddwa ng'omuntu ali ku ddala etali ly'amaanyi etali lya nsi yonna eri awo ey'enjawulo wakati mbuli kimu nga abantu abalala bonna aba bulijjo. Era kigamba nti mu Amerika eno yafuuse emboozi okusinziira ne ku nyambala gye yabadde ayambadde n'okunneeyisa gye yabadde yeeyisaamu. So ekitaawadde nnyo nkizo okusinziira ku mbeera n'okusinziira ku kiba kyalina nga omukulembeze w'eggwanga eri mu Europe. So kigambibwa nti ono yalaze okusaagasaaga mu bakungu aba Amerika okusinziira ku nyambala gye yabadde ayambadde n'okusinziira ku bigambo bye yabadde ayogera. Bano kigambibwa nti beekutuddemu abamu nga babitwala ng'ebyolusaagosaago abalala nga babitwala yadda nti munnanga alabika yenjogeraye ono mukungu ali serious. So kigambibwa nti Amerika ewagidde omusajja ono ow'ebbanga n'ebbanga naye era kigambibwa nti mu ggwanga lino erya Amerika bannansi b'eggwanga erya Amerika tebakkiriziganya na gavumenti ya Amerika kubeera nga ewagira eggwanga lino erya Ukraine naddala mu lutalo munnanga ono olugenda mu maaso wali eri mu ggwanga erya Ukraine olubuutikidde eggwanga lino lyonna. Kigambibwa nti n'abakungu bennyini mu gavumenti eno yennyini ey'eggwanga erya Amerika abamu baagala bawagire Zelensky naye ate abamu bagamba kyekiseera munnanga okubeera nga bakomya obuyambi obuweebwa eggwanga lino erya Ukraine okusinziira ku ssente y'omuw'omusolo mu ggwanga lino erya Amerika. Era bagamba nti ono tiyabadde mulambulukufu bulungi era tiyabadde na nkizo y'amaanyi nnyo ku bigambo bye yabadde ayogera okulaga nti ali serious nnyo munnange nti ayagala obuyambi oba oliawo obwenkomeredde. So kiraga nti kino kigenda kubeera nga kiwa mwami Zelensky oba President Zelensky akaseera akazibu kubanga yeetaaga okubeera nga ayambibwako naye okusinziira ku njogera gy'ayogeramu n'enkwata gy'akwatamu ebintu bye munnange eraga nti no si ya kisajja kikulu era eraga nti ono munnange ali mu muzannyo gwe nnyini alabika nga byakola si musajja ali professional ekimala. Era kigambibwa nti mba generali ab'eggwanga lino erya Amerika mulimu ekibinja ekiwakanya President Biden okubeera nga asindika ze tuyita Patriot missiles mu ggwanga lino erya Ukraine okubeera nga ziyambako Zelensky ono okubeera nga munnanga afuna embavu n'okubeera nga yetaguluza ku ggwanga erya Russia. Era kino kireetedde Zelensky okubeera nga munnanga yeeraliikirira n'okubeera nga tamanyi kikiddako singa olunaku lukya lumu Amerika bwetyo neeraga nti ejje enta mu buwagizi bwe. Kale nno ge mawulire agavaako eyo mu ggwanga erya Ukraine malungi si malungi bwatyo omukulembeze yayolekedde eggwanga erya Amerika bwatyo n'asinkanamu ne mukulu munne naye kigambibwa nti abasajja beetemye mba generali abasinga abamu ab'oku ntikko bagamba teri kuwa ono mizinga gizisa byalo kulabika nga agikozesa kubanga n'ekyokubiri kigambibwa nti bano okubeera nga bawayo ebyokulwanyisa bino ate beetaaga okubeera nga bateekako n'abantu ba ssekinnoomu abagenda okugenda mu ggwanga erya Ukraine basobole okubeera nga ate basooka basomese munnange abasirikale b'eggwanga erya Ukraine engeri gye banaakozesaamu ebyokulwanyisa bino kubanga tebalina bukugu na bumanyirivu bumala kubeera nga bakozesa ebyokulwanyisa bino ebiba bivudde mu ggwanga erya Amerika naddala ebyo eby'enkizo oba eby'amaanyi okusinziira ku ebyo bye baali balabyeko. Nze AK Master ku lutimbe gaggadde olwa AK TV waka wasibuka nja kusaba n'obwombefu video no ogimpere ekigalo bwoti ompya o subscribing okonene kadde waka abeerawo munnange oleme kubeera nga omusuwa kanzije katono nnyo nkulage list President Kyagulanyi Sentamu gyagenda okubeera nga afulumya essaawa yonna ey'emisege ey'abambega abamuliira munda. I sign out for now kanzije.